nakola ko online shopping esi naye kati nze of course nakuliyako mu ghetto nina olugezigezi semba naako meeting I make sure ekifo kye tugendamu kye tukale nkusooka otuukawo then I'll definitely be in an opposite space kati gwe nkulabe ng'otuukawo wenyini nkubuuze bwe nkulaba nti yegwe nange nakyali kimbaddekoko ne ntuuka nga mbutuufu kale kimanyi balaba vidiyo eno ajja kunsonyiwa naye tinali nsuubira era nyongera okubajjukisa mulekera okwesa filter mujja tukwesa ensobi esi omwana yabeeraga mu filter ng'akaana kanyirira card print onzijukiza online shopping edda Airtel eyina ebintu byateekawo edda nga twekubira amasimu oba ojjukira bintu ebyo to make friends so to make mikwano nga bali bagita 14 days of 2014 bali bagita bateeka kaka promotion nga you make friends nga okubira esimu nemwe oba only love oba love and only something like that nga osokubira omuntu esimu nemwogera bakwa bagabanga minutes nyingi bagabanga minutes right naye wawe promotion nje baleta to make friends nga bakuwa enamba z'abantu nemwekubira nze nina abawala bano mu TikTok omu yangamba yagenda kyalira gayi we naye nga okugendayo wa gayi tekyali kyagamba nti bagenze ebyesex tebyalimu so kati atuukayo the guy got her forcefully namkwata so basooka kwekebeza mu ddwaliro so I think omusayi gwa gayi bagwalimu obuzibu omwamala nga ntuzasiza gayi zaalwawo okulaga ne strip yanga yajjamanga ekyali negative kati gayi namuteeka ku pressure namugamba it's okay nangamba nozakalira negative ne simaya kyaganya okwanguwa naye tugende so kati gayi natereka strip omwana natereka strip ya gayi nasigana yo mu musawo ne bagende wa gayi so kati walifo yali akyaganye naye nga tannakuddamu kola ku strip kati ng'akyaganye okwegatta bweyatuuka ndowooza batuuka oba naaba nasanka ne bo ku bwongo n'agaaka abiveeko kitegeera nakkiriza romansingaawo n'avaako kitegeera n'avaako nebeerya bamala okola kati abali mu kkuba dda waka ogenda okebera ku strip kujenga esaza obuntu biri nga strip eraga gayi abadde positive olwagenda okwogera ne gayi n'amublocking which means gayi akikola akigeredde ng'ayagala kumuinfectinga so kati naye nga bambi this girl she had a knowledge about PEP n'adduka mangu n'agenda and she was lucky kubanga wali wamaze okuyitawo 72 hours ate tugamba olina jimira before they have passed naye zaali zimaze okuyitawo so there was a chance that maybe this guy obooliawo his adherence was not bad that's why this girl was unable to acquire the virus she started someone anawona yamira PEP for 28 days naye up to now yadde akyangamba Hadad I fear men era omusajja ne bangamba jangu nkyali mpulira mutya mpulira ntya kyamutobako kyali kikangabwa ate to be honest kati waliwo ono ye yawona lwa nsonga she had knowledge about it she's taking time to see maybe our related posts when waona mu Uganda yanzija ku TikTok kitegeeza my content maybe is making some sense to some people who are really, even those who are negative, they take time to come and see what the things mean, you know, what it means to live with HIV, how to prevent yourself. So they take the initiative to learn and understand. So katoni ali achimanyika ali abatachimanyiko, they are the ones who get HIV in the weirdest ways. Kataga tuko akadde nga alaba agenda tuko kubuka nti ya contracting a virus. Yeah. That is really too late. Kitegeera. Nga tishasaga ntambire pepe beko kyekola. Nga mu bulingeri alina okutandika okumira eddagala. Atukane ku ddagala kale katawona desperation mwejira. Awo kyebula abawala abasinga bali infected. Babeera ne stress, anxiety, depression. Kitegeera. Alaba ngo obulamu obukomi. Era katalede mu counseling buto. Tuwatuzeeyo. Kitegeera. N'abanga atuziza ate mu counseling buto. Tutandadde nga twavaamu edda. Ne it's not being a blame game abali abatulaba. Sinna gwe ne mukunenya. Of course the muntu yafuna HIV nti amwagala. Oli mutuufu. Naye being with multiple partners, the most important thing is
how are you going to take care of yourself with those partners? Kuba si buli gw'olina tojja mugamba twekebeza akkirize. Waliwo bagaana? Tojja mugamba ebyo ate kati akuwadde ssente ate mugaana ate nga nawe ziwadde oyagala. Nga muli alive. Era ajja kujja akusimba awo ekyataano. Naye how is it whatever tubeera nga tutambula naffe tutalekera bano baana bokka bano abaami baffe bokka okutambula ne condoms. Anti kati kyennyini ekyo njagala kyemagenda okuddako kyennyini ekyo esi. Olaba kati ezo condoms they have no actually they're not bad. Condoms zituyambako preventing HIV. Lwakuba nti kale abawala abamu baswala okuzitambula okuzikwata okutambula nazo. Ate omusajja batini nnyo bw'ojja osanga ng'atambula ne condoms. Era batini nnyo. Kitegeera. So how much is PEP? PEP is not supposed to be paid. By the way, kano kankayiseewo nako. PEP and PrEP, they are not supposed to be paid for. Those services are for free. They are PEP for supported services. Nkimanyi wali abantu abazina mu pharmacies gammwe. Nono mwana gayogerako ina pharmacy gyangamba ojagigwala sijjajjogera linnya. Saagala kuba tebinkwatako. Omuntu oba akola ekimuyisaawo okufuna akasente ke tebinkwatako. But you people who want to access PEP, abasinga if you want PEP, PrEP, at least noba tomanyi wako jijja at least jangu mu inbox yange zengenda kuyamba. Wano mu Kampala tutunda do ya government etaliko PEP oba PrEP. Teliyo. Oyo PEP abira free ku government facilities zonna ezili mu ggwanga muno. Oba it is a hospital, oba it is a health center. Health center. Via the health center 2, 3 and 4. They all have PEP. Nga balina. Zibu nnyo malwaliro matini nnyo. Era jagasanga nagatayina PEP. Nga tegali muno mu Kampala. Either angali eyo mu kyalo nnyo. Nabo wedde. Negana buli ddwaliro eriri mu ttawuni. Oba oli Mityana mu ttawuni. Oba Luweero mu ttawuni. Oba wano mu Kampala. As long as it's a trading center, a busy one. Meaning people who are at high risk of acquiring the virus. So, mu buli ngeri, PEP erina okuba at a free cost. Teri musawo alina kusaba ssente za PEP, teri musawo alina kusaba ssente za PrEP. Tewali muntu asadde kutunda ddagala liba lya free of charge. Nanti era sa kadi anga pharmacies affe wano mu Uganda. Mukati zo pharmacies. Bagambe ziri free of charge mu government facilities. But not private. Olitajja kubeera bogenda mu private of course. Bajja zikujjako era oba ozirinamu nga gw'otogenda mu government. Genda private bazikujjako. Naye wano to be realistic ate nakirala sikiwanti pharmacist alina time y'okweexplainingira kuba oli yabira ku business bali money minded ali mu kukola ssente kitegeera tajja kudde ku client omu ozegula PEP ajja kusiira PEP yanje kuwenga bwe tagenda kugamba tala kubuza ojagaza ki ojimira bwoti tajja kubuza engeri gye bagimiramu apart from okugamba nti wayitawo 72 hours waliwo engeri gye bagimira muntu bagimira batya ati kiri bwe kiti PEP yakyasinza okukozesa mu ggwanga muno ddagala balita TLD tenofavalamuvudin dolutegravir it is tenofavalamuvudin dolutegravir so manyagama geddagala there are 3 drugs combined in one tablet. It is called TLD. So T stands for tenofovir, then L stands for lamivudin, then D stands for dolutegravir. Yeah, that's the PEP that we have in the country currently. So kati PEP elinganga bolaba ARVs. Okay, in short, it is ARVs, but it is working as a preventive measure in this aspect. Yeah. So PEP ino jimilanga bolaba mutangira ARVs nti buli lunaku ate mu buli ssaawa zennyini zewatandikiramu okumira obanga empeka esoose ogimize ssaawa 3 ez'okumakya oba ssaawa 5 ogw'ekiro kakasa nti buli ssaawa 5 ogw'ekiro ogenda okukoonanga omize empeka endala kuba eba ewangala mubiri for 24 hours. Weziza 24 hours emaze okudissolving emaze okugwamu so oba olina okwongeramu endala kuba kiba kukola refill oba olina okwongeramu refilling emu empeka endala then for 28 days those are 4 weeks averagely 1 month. So ngoli kuddagala ngoli kuddagala omwezi mulamba gwejimirira so kati PEP
wangu badde jimira bulungi munaku ze baakuweezo so katwayitawo ezinaka 28 nga weekebeza ng'oddamu weekebeza obw'ojja ng'oli negative nga tugamba esi tukutadde nga tugamba nti bambi Katonda abadde w'amaanyi kitegeera yabadde mwene ensonga so kati ng'omanya mutonzi waffe bwe yakusaliddewo ogiro kya negative sigamba nti we are laughing naye guys life eno ogiraba nzibu. Me, last time I had a conversation with a positive patient. Nenga mbulira bwe bibeera waawo. So every time I look at a girl, ngagamba nti nze ntya olubuto. Nze akashalareze ndi wanjawulo. Byonna mbitya. Nti obulwadde n'olubuto. But every time I'm with Brian, I'm wala by the way, kati gwe nze zine sawa gwenza okuba oli mukazi olutya neze nange ndi musajja ntya omwala okuŋŋamba nti ndi lubuto lwa Hadad. Tunaba kubeera musajja avunanyizibwa. Nze kankubuulire ekisooka kyentira kiriwo ekiti nkimanyi sijja kwegaana. No, I don't do that. However much I'm proud, but I know my standards. Sinatuuka kulevega nti neegaana omuntu okitegera oli gwa musajja gwe mba neegaanya of course. Yeah. So kati basigenda kwegaana naye ate oba ogenda kuba ontuddemu kitegeera ojja kuba onfuukidde akayinja mu ngati akazito kati awo woyina okukozesa preventive measures kitegeera condoms oba if actually it's the only thing you can use because endala zikosa obulamu other measures they are so hormonal okuggyako wala family planning method emu etali hormonal naye causing discomfort kalinga it is something they insert it in your pussy mulimu n'akalala ka ring nako bakakoze nako ka preventing a pregnancy where kali in fact kali ku trial last year around September onesimanya ebyatuuse nako kambala munda but it is for only one round. Okay, like not okay, like she was here. Like mwenzo kavinga mwenzo okumala rounds ze mumaze zonna but for that night or for that time abaka tugaze in this day like obadde waka anakatekayo doctor oketekayo like it is easy to use. It is easy to use. You insert it there. Ne bintu bino ebyokwegata nabizibu. So kajja ku preventinga. Gundi by that abstinence is that. I've forgotten its name but I'm going to bakaita ba kamera yakatya nti when meant this night ngenda wa Hadad ngatekayo eza nokatekayo nga mazituka wa Hadad kitegeera omugaka ngende kwano bigo ye munyina aza nokuyambako kateka if he has knowledge oba if you have the knowledge kwa batara buga maternity clinics bo bayo I think it's better why sensitive places mbulamu ngo ina kwekwata nga musawo yayina okuyambako. Of course omusanga ayina okuyambako. Omanyi waliwo ebintu ebimu nga tukkirize nga byabasawo genda omusawo akuyambeko. No, of course ensonga ezimu tusobola ozeekoleranga naddala ensonga zenda bwana wammanga bw'obanga temulimu kwekuba mpiso ebisinga kati atikankubuuzi kati n'omusawo ajja kwambaza female condom olina gye yambaza. Possibility ati. Next time onagenda if you come to host me next time ngenda kujja ne carrying ako nkabalage then ne female condom na ngejireta bifana bajira and I demonstrate how it works ngenda balaga ngenda kujja ne kidildo cha female vagina then I show them how it works. Bina ona ina kidildo nja mbifuna I can access them from any facility. Nyingine kule olina yebafunyo nizo nogenda ku Uganda Cares nekisaba ne bachinga achikuwa nezijona ne tusomesa tukizayo kintu kyawo. So nebeza condoms ez'abasajja mwe batamanyi kuzambala kyovola ofuna cases msimanya yayoyise simanya ki kati nja kubulira amazima tekuli musajja ina akasolo kasobola kuyiza condom kaba kenkana ki eyo condom it's a very elastic thing it can be elastic kaba kanene aba yakolamu tewali eyo naawe ava ku kintu ekisobola ogenda mu eddomola y'amazzi kintu kinene so katugunga nti ojja kuba kyovola oba ojambadde bubi waliwo abazambala upside down. Bano bijjo kulya nti yageza okulya neyambukira mu mukazi asigala mu mukazi bati okwambala condom. Mulimu kale zina side effects by the especially in the government as a hot pink
people have always sharing with me. They complain about them. They itch. Bangamba they itch them. They itch who? Both sides. Abasajja na mukazi. Always see mukazi yeka always see musajja yeka. And then they are not well lubricated. They can cause the women to be dry. Hey. They are not so lubricated enough. But actually, it's actually I think chili one. I think even other condoms because it's imagine that's what I think according to some small experience I have. I think because where condom. It irritates. You know we want life. They love being honest. But so naenda tubakubirize nnyo to abstain. Abstain. No, abstain and you can use a condom please. Actually bagamba imwe singa 0. Wabola banga omuyimba gukuyiseeko tosobola kugumiikiriza. Yambala ka condom. Kubanga sagala kola bakukusaa kola bangu wali ku pep. Ngoli ku pep. Ate gap je tulina SLE nti wala adoyogera ku being the pool of partners wallahi not every partner they are willing to open up to you their status. Nyabanga ali positive asinga just likataja kugamba with this mentality reason esoka alowoza wana kugamba ezo jamucha ojamulekawo mulekawo alowoza either bono mwana kugamba tojja muwa at that very moment. Okay, and so many other things also lack of self-esteem yekenyinda sa cheva mu kuchogera tasobolanga ne obofere sa chogera zina wana abana abangamba Hadad you brave wono mwala juzi yambuza ku TikTok aka video akale na namkwendeka video amza how do you get all this confidence ngambuza ovumu mbujja obugamba nti amwe HIV positive nenga nze ndaba to my understanding currently HIV is just a word paka tuwengama nti HIV positive china uchinde wandiseko does it stop me from being whom I want to be? Is it a point of vulnerability in my life? Am I vulnerable? So wengendo okulaba laba mwawo am I too ugly ogamba nti tukokwa nti ni HIV? Ales gundi wena kuzino muno sigamba nti chi gundi wena kuzino yachuka and by the way people are beautiful, people are handsome. Me basinga n'abatayina I don't know omo mulimu ekirungo anyway nange simanya actually virus empeke zedda zacho sanga shape y'abantu nezibageza nnyo naye kati you stay in your normal shape kivula tetunanja wona abantu balala bonna abantu bakoganga mulimu abakoganga mulimu abagejjanga naye kati nze empeke zeze kizingozeeko I've stayed in my normal shape. Maybe adding little weight. I've added it gradually. Never kilos ya na mutano, atano, kaga. Now I'm around like 72, 73 there. I'm balancing it out. So kati nengo laba anti mbutufu I've increased the weight, but on a gradual process. It took me like around several years. Meaning ningo omuntu omulala yenna. Era kati nze weight yange ekiyinza ogisalebera stress. Naye nga wasigadde I'm always okay. So akogga. It doesn't stop me from being handsome. And then I got you mind I'm handsome. I'm proud. Obaina. No, siganti ando them. Era by the way guno omwaka kusaidi yange. Ogakwasa. Yagala kuwasa atera sikwana. Oh, you know mukazi. You have a girlfriend. Toina. Ha. Wala mweganye misana. Mugana wange yo not there. Wala esi. Omwala katika kubule chino. At least say you have. Kankubule chino chidibwe chiti. Say you have. Chino chidibwe chiti. Yeah. Because wala na kantukoyo gedde. Nzeke kanzi gudda amaso. Mwoko gedde. Bro, wane chintu kye mugambi. Producer tugamukiriza engaging ngaliye. Mugambi kulevo je tulike sawa zino oba ne pattern omusajja ayenyini anyinyonyode nangamba omusajja asobola okubeera onakulaga nti akwagala naye nga kimanyi mungi takwagala yazimetaga akola ki kuwasa kati bala mungo yina like 29 years oba 30 gaya akimanyi bulungi agambeera omuli ba lovers ku myaka 3 mwetana agamba you know what esi sigenda kuwasa nga kumalidde obudde abasajja bonna abagoba obagamba agende okola otya
ku side yo tewali yo abawala bomanyi nti you can make them feel loved nenga tobaagala tekikolangako oba tombaliridde n'abalipendi nga basatu era enkya wampafuna yali serious nga nkuleetera kaadi nga muganda walwawo bantwala mbayo n'abasatu tova mu dating pool azilonga omuntu abeera mukazi wo ng'omaze okugenda ewaabwe olaba era omusanga ayenda mugobe ambuuza you have a girlfriend asa gyenyinza okuwa eri bweti oyo omwana okumubala nga maze kulinnya waabwe kitegera bwemala kulinnya waabwe nagamba nti Hadad tukwaniriza mu nju yaffe tukuzadde mu maka gonna kitegera girlfriend gyali taliyo teri musajja talina girlfriend nyimuyina kale lwaki ogambe tolina kitubadde tuliko ebyo biveeko naye wabuuza nti olina omukyala girlfriend because people are wasting people's time omera ku myaka 35 muye agamba sigenda kuwasa n'okuba omulanga nga yali agenda okuwasa yakawasa ennaku 2 emabega katolaba mayeshinga siyagala nakwa n'abaana bamu ku TikTok bambuuza bambuuza are you married ne bagamba yes naye ng'ekigendererwa kye kyesi I don't want to waste people's time. Ngajaga just see my video, pass and go. You've known I'm married, can't run for your life. Okay. Together. Nenga siri married, together. Okay. Na yenga omwana I have someone who I'm seeing, no sooner to enjoy kuwasa. Nesi basa mwebalira. Together. Kitegerekeka. Yaha, manyiba bagamba nyama tonekano limunkwa omala chifuna. Nkutegeera. Moyogera bot. Then that is understandable. Things change. Things change. No. Amazima gali nti kati waba tuli mu generation amazima gali eyo noonika. Okitegedde? Nze mbeera wanga tubeera mu relationship nga buli omu yeraliikirira ki? Munne. Obeera mu relationship ng'omusajja akimanyi bulungi nti omwagalako ssente tomwagala. Actually n'oba omwagala. Oba kitegedde? So kati wobuziba nti yeyo kind of relationship gy'olimu. Actually owulira ate kati social media yonoonya abasajja n'abakazi babeera eno bawulira eno birala eri bawulira birala oli abeerawo ng'amanyi nti omukazi size bwe okitegedde emyaka oli nayogera kino oli nayogera kino kagamba tuli mu generation embi okitegedde nti ffenna omusanga omusajja ng'ali ku bakazi abavuma nga bwe bali abasiru kyokka nga ate gwalina ewaka kyobanza abamu banyigawo ne mugamba naye muganda wange owasa musajja munno oba omusajja n'agamba osanga omusajja n'agamba abakazi bonna basiru naye muganda konzikiza alabye ka tweet previous nakalaba ku page y'aba Galaxy ku Twitter nga girls are crying, they are saying men stop eating our men. So kati men stop eating our men. Like nga mujja omusajja mun I have a question. Omusajja omusakati kibulaba and that thing it is both ways. Even women stop eating our women. I once had a girl. Nangelo sanga she was cheating on me with a fellow girl. I have experience in that. She wechiti yatukanga ngera womanyo omuntu ayenda aba omulabo kitegeera atuka na sawe embeera kugamba ali busy kitegeera ali ku simu nnyo bo bujikuba ali ku waiting. Yoko my husband mate. My man mate was a fellow baby. Mwana chamale vile kumutwe era namuta kale I was not being discriminated because I understand one thing. The sexual orientation y'omuntu it has nothing to do with me. Yoli waba kyasazeewo okubeera akibeere siminaako buzibu naye tanteeka mu bintu bye. Siminaako buzibu. Let them do their thing. If you want to be your cause olaba naye nga maani. So kati kale okyasinga okunviirako enviiri ku mutwe nali sikimusuubiramu nti asobola okuba ng'ali bw'ati. Kubanza nze muntu atatera kujajinga nze esi ne baŋŋamba nti esi yakyasinze empisa ebbi ku kyalo tojasianga oyo mukwano gwange. That's how I used to befriend people in high school. Nga ntuuka ne batunuulira ng'agamba that one has bad manners nga mga you're my friend. I even shake hands with them. Nga for you you're my friend now. Ogamba nze njagala ebyonoonese. So men eat men. So and women eat men. Kadala generation yeyo gye ngambye envundu. Tituli mu relationship ng'omusajja agamba abakazi bonna basiru
abakazi nzisa kwasaba abakazi onaso sasa kwanjira abakazi so kati you ask this man are you going to marry a man or are you going to marry your father because or your mother because if all the women are stupid since a government women are stupid and I can't say men are stupid of course you know waliwo ngombe edde yabangawo simanya omulyamamba abo munavumisa ekika but that saying is wrong. Abalyamamba sibo nanti baba bajiridde no sibuli tedire mamba naye abajiridde ono yajiridde mumunenyenga ye kati fe mu Runyankole twagambanga omushikyo omwe n'atwala endamu akyalo azimusa omugongo gwona like ojja kufuna olubuto ku kyalo ng'olyomu just ekyalo kimu ovumisa omutala mulamba oguliko ebyalo nga mukaga abavu katugeze kati ngeye katwe katwe iramu obuseero obulala bungi bungi kati n'akaseero kobadde ovaamu awo bagambe nti wafunyeewo olubulala abawala b'ekatwe bonna bali bwe bati but that's wrong. Actually me I still believe that good people still exist. Aka chengamba nti our generation yafya yononika. So we are in a relationship omusajja akwera like have you been in a relationship whereby you're in a guy war and you feel you love this man or you feel you love this woman but nga guy akwera likirira obanga omukazi akwera likirira kati ngaze nkugambye I have my bad manners. Nze wenkola ngo ina mugundi I know automatically a red flag munda munze because I know mba manyi nti Katonda agenda kola ki tayiringanga yemere bamumenya omutima eyo kati na yaroza fena we are the same atasobola kuletinga go I can't fix what I didn't break so what I do ngakuteka wao sikunyaga ngakoka mbusirubo be with those sayings yo sajja bona bagaga nganzi because no kati tugenda kubera mu tugenda kubera it means what I want me fena try to midwako kumisota ku myaka gyendiko Hadad I've never been broken chikirize chigani omutima gwa bali bakoze ki bagumenye meaning no kusanga bali bakumenyeza omutima but let ebintu byemabega bikola ki of course and kati observe tulina buli bwa ati we are dating people who still have numbers of their ex in their phones if you say you're letting go, for example, in my understanding, the word let go, if I'm saying I'm letting go, it has nothing to, it doesn't mean that we should reconcile and start looking together again. And what I think, you can't, simply ex intagena kulete kumuleka agende because all ex abamu nga bayinamu abantu. That is another thing. And another thing, Church, I'm not being discriminative, but on my side, sigali chenjogera gochabokola naye on my side. Sinja kuwasa mukazi nga yazalako. Ompya tosa atandike mu zero. Kitegera. I'm not being discriminative. I'm speaking my intuitions. By the way, n'abasajja abazalako nabo bamenye. Kitegera. Kati no we omusajja yazalako. Amazima matufu bwana akuwasa esi. Ajja kuba just akwagala kulabirira mwana we. Kulokuba nawe ajja providing a party ngo omusajja. Sente jazikuwa. Nenga basically ajja kwagala nnyo ngo yagadde mwana kati it's like holding you ransom like akuteko obulungi wa watasobola tamanyi kye kyakulisawo kuzaala kitegeera ajja kuba buli kyomusaba naye nga in return ayagala kiri tasa kutegeera nti lwaki gwalwawo okuzaala kati kyekimu ne kuba you have your reasons nze n'omukazi wajja mu inbox yange n'angamba I'm a single mother of two I'm looking for a man nze sinja kufaayo nze n'omusajja ate n'omusajja gwe ngenda okuwaza sijja mugaba ati oli single mother nja muwa bwi namba yo yakwerumbire ng'okimwegambire so you do that also you connect connectinga abaana abantu banoonya mu bwagala nabakwana WhatsApp groups wezi group ezibiri mulimu international kuba I have viewers from Zambia Zimbabwe Kenya Katabona abatali bana Uganda balina group yabo oyina omukolo gwali ogenzeeko yes I'm not a fan of Nicolo kati abantu bo ba connecting akikomaawo by the way stella nakola follow up kuba ekisooka basi bamanyi kitegedde onazana mu inbox yange musajja nangamba njagala so okufuna patana nenjagala mpasa so okufuna patana njagala ali serious saka muntu agenda kumanyira onaina a connecting abantu so madam gamba aban connecting naye ebintu bya connecting abantu bikola
Yeah, of course. Because like I'm seeing and searching. So Never with number. Can them tell you yenza badano nya. So far nile couples ndowooza nga musango ezabadde successful. So far ababeera bonna, 2 of them they were telling me about marriage plans, then the rest they are kind of cohabiting, meaning the thing has gone far. Mwamaro. So kali ago kusanga omusajja kuluzi ne mwagala naye nanjagala. Omukono ne gugenda nga gukula segera. Segera digital kati. Funafunyika namba akasimu guba gugwa mutandikire. Je bikomye okubeera online shopping. Nina omuntu storage nawulidde. Omwala yali ng'akwana omulenzi eno ng'amukwana ng'amala amuteeka mu ssente. Kati bwe yatuuka ku kisaawe ne beekubira essimu nga ondabye nkulabye essimu we yaviirako. Paka kati online shopping. It went wrong. Nze nange kyali kimbaddeko. Sijja kwegaana. Ekimanyi abavubuka abali eyo temwagala byogereko naye abavubuka abasinga twali tukozeeko online shopping and it went wrong at some point. Nadale ne ya TikTok. Kati nze TikTok ate nanako enso kwali yazze naye nga I'm not so involved in it because it was in lockdown. Yeah. So nakolako online shopping esi naye kati nze of course nakulirako mu ghetto nina olugezigezi semba naako meeting I make sure ekifo kye tugendamu kye tukale nkusooka otuukawo then I'll definitely be in an opposite space kati gwe nkulabe ng'otuukawo wenyini nkubuuze bwe nkulaba nti yegwe nange nakyali kimbaddekoko ne ntuuka nga mbutuufu kale kimanyi bw'alaba vidiyo eno ajja kunsojowa naye tendali nsuubira era nyongera okubajjukisa mulekerawo okukozesa filter mujja tukozesa ensobi esi omwana yabeeraga mu filter ng'akaana akanyirira card print onzijukiza online shopping edda Airtel eyina ebintu yateekawo edda nga twekubira amasimu oba ojjukira bintu ebyo to make friends, not making a mikwano. Bali wajita 2014 days of 2014. Bali wajita bateka. Kaka promotion. You make friends. Nga kubile simu nemwe. Oba only love, oba love and only something like that. Nga osokuwa omuntu esimu nemwogera bakwa. Bagabanga minutes nyingi. Bagabanga minutes right. Naye wawe promotion nje baleta to make friends. Nga bakuwe namba z'abantu ne mwekubira mwena kwaliyo banga kunoonya nga mwena mbera mwekubira buli omu ayagala kati ndowooza ffenna twa registering nga ffenna we want to make friends jjukira ebiseera nga tewali nnyo bya online so they were only called si wala nnyo wano twalinga mu it was around 2014 sidda twali nnyo nakubatinze by then senior 12 senior 1 actually I was in senior 2014 nga tutandika ne bannange Katalazi esi ku bantu never naye mbadde nabyerabira mbijjukire online shopping omwala yagenda okujja kale sijja kulimba naye yali mubi ate wengattamu negalako gati ndi munyankole neeraga najjako essimu emboozi yakoma naye some disappointing namusindikira transport yali akozeseza emitwalo ebiri okujja namusindikira emitwalo egi nezityenkola okimanyi nsobola kugenda nenziruka but you know what I can do I sit that day tutuula nsi netunyumyamu ate oluvaawo tuti nga kubulookinga naye kyalimu n'akoobuto yali bbiri abiri I care about people's feelings. I was 20 alaba kyenakola some disappointing and directly like what I did was like letting someone down slowly toka nemugamba funyamu emergency endala kwata transport on day we can meet up some other day kati nasigambye kale akagamba the guy cares apadile transport nadde psychological esimu sadda mukwata sadda muna kubuuza oba if she reached safely sadda muna kwati like esi okuvolo online shopping is najesonyo online shopping eno giraba era mpozi okujikiriza nga tokozeseza filter nga filter zakozesako ensobi era nze oba okozesa filter we cannot date people in filters obula bakola content nga atudde ngenda musanga nga baba kitegeera ngana musanga nga tade yengayo mola ne banna bitu yaddala anyway nagwa ku musajja nga mubi banaki
oyigayi abantu baliko ebiseera ebyo wakati tubintu tukyalina budde oba omuntu akubira essimu kasita muyenga agenda eyo n'ogamba muno kamwesonyiwe ate nze nina n'omuze nze nyiza n'okulabako akantu kati kakunzijeko like turn off my feelings for you nze namitingako omuwala nga mulungi naye ng'ebigere biringa entangawuzi nga buli kamu katunula eno biringa entangawuzi ebigere nga tabyambaza socks I'm open yambaza socks zenge yambaza socks ate sinza kola kintu nesitaseka nze nayo ndoneka zange teziri wala aleze na phobia nze nakuba onyuza sad story yo ate nenseka busisi na phobia ate nze kati nzawo basi nze muntu nyagala ne musinkana nga mmanyi personally ate which is hard ebintu byokungamba nti on shopping online omutatu wala yegwe alanga dinga kati mu TikToker yegwe awa mayenzi nze wanguriza nti yegwe manyira nti red flag manyira eva kubi tonsimye oba eva nakya kyagala okutegeera omuntu wakuburiza nti yegwe onda amaze okulaba nti ngira kati kira kyaba kiringa bano bale vranda mulese omwana okumubatiza nabuuza ono omwana mumulese mubatiza chokonde mumulese wa mulaba kyakitegeera nende muna babuuza ono omwana mumulese kumubatiza like ng'ofiisa ali mubibye zo kati nze nange nze nseke zange teziri wala nzastandabirawo akantu akatendebwe kati ogoberawo nze nawe nze ndi munyankole neeraga naye nina weseerago of course in friendship sijiteeka mu nyankole nze ba respect if it is friendship siteeka mu kweraga and by the way abanyankole we have one thing in common we are proud but in this other way nti proud je tulimu tetuyina malala okay what do I mean for example the things of posting achievements olinye ku nnyonyi n'ogipost oguze ettaka n'olipostinga n'olitulaga ete mubikola psychologically okay spiritually you be attracting an evil eye kituufu so kati fe abanyankole we don't do that nze esi of course bajja nyiiga nze kino kikubulira amazima nze sijja kugulanga tongiposting abantu baguze engatto kuno ku nsi sijja kugula mmotoka ngiposting abantu balina emmotoka bazigula okunsooka kitegeera nze esi sigenda zimba nnyumba ngiposting kwasi sinza abasoose okuzimba ennyumba kitegeera era nze sijja kuzaala mwana nemupostinga esi abaana abange oba attracting ebikyamu kitegeera kati olaba abo abaana okupostinga omwana wo nze siri mugamba nti ababapostinga sibalinaako buzibu postinga njuyo gyozimbye postinga motoka yo previously omwana wano yali apostinga ennyumba ng'agizimba bwe yatuuka okusereka ne bamukolera ekintu nga kiri fake kati oyaba ogiposting wano bali bamuwishinga good luck abiki amaze ogizimba kati emala okuggwa nga mubutuufu finishing kungulu roofing ng'eri wuya benyina ade bamusabire sale batandika omumusekerera batandika omukopshinga I know someone cheap abyakukoledde but I know ekintu nakiraba emanyizi by the way waliwo omuntu gwe nakyazaako ananga nti bannayuganda twagala kuba Uganda because betusinga okubeerera because tuli mu Uganda tunabo tuwangaala so nti bannayuganda banadala banabeera ku social media tebagakola muntu ali mu ssanyu okitegedde bakyagala nnyo okubanga mwena mukaaba so bannayuganda bano si bantu balungi bakulaga I don't know si balungi bakulagera so but I realized it kero kamkwano gwange chicken agana kola content we gay maya kola content actually yo mkwatu me following agana kola content woyo nasemuse nyumba nazeno inaze chanje it's not a big deal no kwegamba kyenda ba sina sichira bangambuzibo omuntu okupostinga ya muderi naleke ebintu nage nzenda ba it's so good it's okay it's something ne muganda nga bana bali mu comment na comment section ngetisa nga abana balogo lola bo muntu ngali eyo abereyo katwe
ali mu kuteesa kuba ekyanja ngamba why nenjirabaawo omanyinza olumu banyagala naye omuntu andi munda nangamba naye esi why mind your business estegera gawo omuntu agenda nakakomenti nogamba mbono njimuddiremu nyiniyo ate twalinayo gayi nangamba nti esi abaana ogenda nosala komenti kuliko komenti 13 ozizonsoma netuzimalako abantu balina obulo kati nze wawalira mulala bamuyita mikisimusitufani yagera nga apostinga mwe yabadde recent nakola ka video ke bambi ali mu nyumba ye baba yo basiye it's none of my business kuliko TV kati omunamugamba ngafuna sente naye walimu okunyirira kananga tunuyo omuntu era yamuwadde mayimi kitarwa yamuwadde waliwo omulala oya commentinze eki na kwa nyumba yebbe nayo ina ka TV ka milioni 2 neba na Uganda okyachagala yo mubuuzi ye wali nayo kaki neba kuba tuka kade tufa ku bitu kwa akadwe natunulidde omwana oyo nengamba kati ono yesaida janku wekulira ku side ene ndala ye if you try to find out I'm not trying to create nepotism or racism or what but banyankole but ninyogo jo sanga posting ekintu kyakoze an achievement but yeah anyway kiba kituufu anyway ndoza ngane chokutesta debba alaba kati kakwe example ngamba yo munyankole gomanya akole embaga nogisanga ku TV tube mu bintu ebyo naawe ati ngwadde example oya ina nsonga zono ina nsonga zawe lwaki ba post bana nsonga zawe kati kyecho simesene gaza gamba abana gaza kale kiringa kubabuusa stop attracting evil eyes please stop attracting evil eyes because people don't wish us well ate all people want to see us cry kati nzolaba nze nina akantu kamukenda nabi wano ati naye kanjo kola inshallah nakalibye ku TikTok oko omusajja yakola embaga previously awe omunyonyo ntya ku spec resort nga kola embaga baba ino okubanga bakuwa card buli muntu gabali bawadde card yalina okujja bakola list ya manyawo ku kabera ngaka abanka bakola ka billboard ne basako list ya manya kati nga buli manya baga group nze galina table yago ngoja no labeli nyana esi batadde ku table ko ne bahadadi table D iri wali table F iri wali what could be the reason of that of okola wedding you call people baba bazokola I'm just asking those are witnessing abantu baleke baje mu kuziika even ataka tula abazungu batusinga ne mu kuziiko ino okujja ne card bache batusinga there's no reason because you know we spend a lot of money and baje ngabantu bwabo mutogeza but I think the sibwabu sibe bunjogeza nzira kati wedding ya okologo you go with your partner mwali musigning kati nga kagala civil marriage nanga ndi wa civil make your go we shall go there other day we meet the judge at the court we get out signing at start we put what we're supposed to pay then we just go and have maybe a meal together never sezara batini tinda sezara ne nazara we eat there was even 20 people abantu baita ne babaluga Astegera. Wala abantu bafira ku mikolo. Oyina bya kumukolo gwe na apo. Nze wage. Nze S nabera mugagga nene bwe nabo mugagga. Kino kyo yanja kyogera. Nze don't expect omukolo gwe sasa maza abantu. Tukisubira ye wage. It can even be an indoor thing to genga tuneka conference hall ya satellite. Nena mwe mbitadde mu nyama. Inze anyway. Kale nze muntu umayinza katuna yannekolera. Sibyogera bogeze mu camera. Nakitegedde. I let people be. Let people do what they want. Kweshe bagala okukola tetubalina akobuzibu. For us we also do what we feel like. Sitting and speak out, I be speaking out my mind. My intuitions zishempulira munda kitegere. Tunyuke. So bako kyogamba abantu nyuke. So nyongera okubajjukiza okwekebeza nsonga nkulu nnyo bannange. Being with multiple partners kigenda kugattako okujjako okuweereza obulwadde and HIV still exists and it is still stronger than before. The fact that kiwa tannaba kulabika kubeera ne wetwadda mu conference yasembe ya International AIDS Society IAS badikalinga abantu 7 abali bawonye HIV nenga abantu 7 badikalinga bali bawonye because of blood transplant. Ate kwa blood transplant it is so expensive so omuntu agisobola it is the most painful thing
no kufa nza nakufera muri transplant kana singa kwa transplant bakujja musaye gonna bagujja mu kandi bakuteka mu omulala basi bakukaza ne basamba omulala kata omulala oguyenda okuyingirira olede kusanga emisonyi badde gimaze okuzibikira atujukira guyingirira that kind of pain jo kiza bayina okubola fast bawe no tizo fast this the pain ebera good unbearable tokusanyalaza ne bakusanyalaza esi buli obulumi nze waliwo omukadde yali abeera ku kyalo kyaffe yabala cancer bamukola transplant every year bakikola South Africa yaye nga tunyumiza natugamba obulumi obukyasinze yatugamba obulumi obusinga abortion yatugamba she had never aborted when she was in her adolescent age but that pain is worse than that so engeri otana okulabika ddagala liwonya HIV and the research is still going on. Please be mindful of whom you sleep with. Take care of yourselves very well. Take the preventive measures. They are free of charge. PrEP. Even now, for example, I know before this year closes, we shall have the injectable PrEP rolled out. Ngabulitasojja accessing at a free cost. Nengenda kati namba abali ku ddagala bw'oba osobola okumira eddagala obulungi nnyo ojja tuuka kati nga you cannot pass the virus now you're very undetectable, so meaning you can't sleep with someone no matter the number of times and then you can't pass the virus to them. Asobola basi akawuka so nyongera okubajjukiza mukole ekisoboka kyonna we can end HIV, we can end stigma. Actually kano ngenda nakasembyayo sinamaze okudiscovering HIV may not kill in this era because eddagala will, but stigma does. Stigma can kill you. It will kill you because it is going to kill you psychologically. It will attack your emotional part. Ate stress tola yabantu nga bafa stress in different ways. So kati the more you stigmatize your fellow, you're causing them another step to death closer. So I take atenda kumstigmatize because today it's this person, tomorrow it is. See, HIV became part of our lifestyle, so it can happen to you at any time. What akisuubirira era zino essaawa mu ggwanga njagala omuntu anveera ngana nti mu family yabwe tebalina omuntu alina HIV. Tetulina family wano mu Uganda etalimu omuntu alina HIV. It may not be you, it may not be your brother or your mother or your dad, but it can be your auntie or your cousin. So in every family in Uganda here mulimu omuntu alina HIV. Last statistics ezasemba fuluma 2022 twalina 1.4 million people living with HIV. Currently sinamanya bali baweze bameka naye baliwo by then. Regardless, good enough, we get very few cases of people who die of HIV because eddagala weeriri. But people who have HIV, they die of other things. Or accident, or yafunye infection kyamuse, or African chemistry emuse, nebira. Nenga that's all for now. Next time tunagenda okudda tujja baleeterayo tujja demonstrating out is the female condom, male condoms, ring preventing pregnancy. Inshallah. So we love you all. Tubadde na Hadad. Tulana tunyumya bino ebintu ng'ebyokusaagamu. But man, be safe. Oba okyali safe, be safe. Ate oba toli safe bambi, please. Mire eddagala lyo. Okitegeera. Ate bambi abalala tubeegayiridde. Oyinza okwekala obulwadde engeri gyewabufunamu tewabwagala. Naye tosiga balala because oyagala kwesasuza. Okitegedde? Because bino ebulwadde butambula bwe buti. Bw'ojja butambuza olwokuba oli tata w'abaana, ogenda obusiga omukazi abusige omwana omuto omulenzi gwasanze yate omwana omulenzi omuto yate yadentinga muwalawo. So budde. Ina akantu kenzijukidde naye kankogere. Na mukwano gwange yanyumiza akantu. Yangamba yagulira girlfriend we ekirabo n'akimuwa. Bw'akiwa girlfriend we, girlfriend ekirabo n'akigabira boyfriend we gwayagala. Kati ne boyfriend gwayagala nga naye n'omwana gwayagala n'akigabira oli. Kati omwana gwe baakigabira n'akigabira ono yakiguze mwennyini. Bali ku nsonga ya kirabo. Okitegera ono yakiguze kyasembe kikomyewo ewuwe nga gwe bakigabidde. Gwe bakimese. Kati weyagenda okubuukira weyamanyira nti ekitegeeza mukazi wange alina gwe yeebakane alina gwe yeebakane okitegedde. Kati ekyo bwate bwatambula. So ne wangu ina pattern naawo oba babiri oba omu, making sure every time before meeting for sex, test. As long as omuntu akuvuddeko mu kaseera ako n'abako walaga. Obanga mugeze kuddamu okwegatta, bear testing kits za free, of course, not self testing kits no oral cake. Bobo bwagala can access them at any facility, bajja bokuweleza at free cost.
Shukuru kakasa atende dwali walikubide essimu nabo accountability nabagamba naye kebedde ndi negative. Bawo results ku ssimu. It's okay. Yeah. Yeah. Nikitambula bwe kityo. Ne bwe nkomaawo. Thank you so much, Hadad. Tusiimye nnyo okujja wano tulabako n'otusuulira omwoyo okuddako jja n'ebintu ebyo n'obimpa. But we love you all. Nze Essi. Brian yabadde camera. We meet next time. Bye-bye. Yo, promoter Brian.